Mu kiseera kino eky'omuggalo manyi oli mu kukaaba owuli ennaku nnyingi olw'ebyo ebitatambula bulungi olaba omulimu gwakuggwako ne munnange kino ekiseera si kyakukaaba kino ekiseera kyakusigala nga tulwana tusobole okusigala nga tuli balamu ate si gwekka n'abalala bangi abali mu mbeera ng'eyo oluusi n'abali mu mbeera embi okusinga ku yo. Lowooza ku muntu eyali ateeseteese okwanjula oba okwanjulwa oba okukola embaga. Okimanyi omuggalo bwe gwagaana ebintu eby'okubeerawo niye okimanyi nti embaga eyo okwanjula okwo kwatta emirimu gy'abantu 11 nga balina kubeerawo ku kintu kimu kyokka, embaga eyo oba okwanjula okwo. Wali oteeberezaako nti gwe akaaba nti embaga yo teyaliiwo oba nti okwanjula kwo tukwatuukirira? Wali okirowoozezaako nti waliwo eyali ateeseteese okukupangisa ebyambalo nga okupangisa ebyambalo ye kwalya kokka? Omuntu oyo olowooza ali ku ki? Wali olowoozaako ku muntu nga ye omulimu gwe alya ku kupangisa butebe na tenti? Olaba omulimu ogwo nti nagwo tiguliiwo? Wali olowoozaako nti waliwo abantu nga bo omulimu gwabwe gwakwogerera mikolo ng'era buli weekend gwe mulimu gwakola talina mulimu mulala? Musajja wattu oyo oba mukyala wattu oyo olowooza ali ku ki? Teebereza omuyimbi oyo nga ye omulimu gwe ayimba ku mikolo kwokka, tagenda takola bivvulu tajja nga ayimba ku mikolo wokka. Omukyala oyo oba omwami oyo mu kiseera kino ali ku ki? Tunuulira busajja bwattu buno bukatumwa nga bo bwali bumanyi nti buli weekend kafuna bwe kagenda ne kakola ne kafuna ekyokulya. Wali olowoozaako kuwa ebidongo? Lowooza kwafumba emmere, lowooza kwabo abaali bakola ogw'obukuumi nga bakuuma ku mikolo. Waliwo ne musajja wattu oli yali akoze ekifo ng'ekifo ekyo kyakupangisa bantu kukolyawo mikolo. Lowooza ku bantu bangi emirimu 11 egyali gitambula ku kintu kimu: mikolo, kwanjula, mbaga. Emirimu egyo gyonna gyavaawo. Naawe kati bw'oba okaaba lowooza ku bantu abo nti okuyimiriza emikolo kyokka kimu kyatta emirimu 11. Kyenkusaba ekiseera kino si kyakukaaba, ekiseera kino kyakunoonya ki kye tukola okusobola okwebeezaawo, si kyakufuna ssente nnyingi nekyakufuna ekyo kisobola okutubeezaawo. Tusobole okuba nga mu biseera gye bijja tujja kusobola okunyumya emboozi tubuulire abantu nti bannange twayitakokko mu biseera ebyali ebizibu ennyo. Omanyi emboozi okunyumya ebyafaayo binyumizibwa oyo omuwanguzi. Gwe yalemererwa tugambe n'osalawo okwetta, olinyumiza ani? Olunyumiza mu ttaka. Gwe yalemererwa n'osigala mu mbeera embi ennyo, olibinyumya otya? Naye singa osigala ng'okola nnyo mu kiseera kino n'obeera muwanguzi n'osigala ng'oli mulamu, ebiseera ebirungi ne bigenda okudda ne bikusanga nga wooli, mu biseera gye bijja abalibaawo ojja banyumiza nti bannange embeera yalikokko embi ekisusse. Kirowoozeeko, tusinkane omulundi ogujja. Nze Bambalazaabwe Ssemakula.